kyonna. God has given him. Abakyala bano abasirusiru These 5 foolish women, bwe baafuna kye bafunye after they go what they got, batandika kikozesa mpaka lwe they kiggwawo. started using until they Bayibuli finished. egamba nti n'okwebaka ne beebaka. Bible said they even slumber. Lwaki okulowooza kwali kutono. Their thinking was Buli less. kye bakuwadde buli lw'okirya ng'olya buli. Whenever you consume everything, ng'olaba kiggwawo weebaka bwebasi. after his Kikwetaagisa amagezi. it requires wisdom. Kubanga essaawa yonna kiggwawo. Because any time can Kati vanish. abantu bano bwe baamala So after this waliwo people, essaawa ey'okugezesa. there is a time of test. Waliwo essaawa There is ey'okubuuza a time of being asked ky'obadde okola, what you have been doing. ky'obadde oli, What you have been doing. lwaki wooli. Why are you? Baabiibase As there is slumber, essaawa entuufu the n'etuuka right time came to us ey'okukebera olugendo lwo. to test their destiny. Waliwo essaawa There is a time egenda okukebera. that comes to test you. Kigambeko muno, Ask your neighbor. waliwo essaawa There is time egenda okukebera. that comes to test you. Teri kitono mu maaso ga There is Katonda, nothing small before God, naye magezi. but it's wisdom. Oluganda lutuule. Okutegeera kwe kwayawula abawala bano. Understanding this service between these Amagezi people. gawa okuyiiya. Wisdom gives you to become crafty. Bameka nga wali ofunyeeko How many people have emitwalo ever nga 2 n'ogirya got n'ogimalawo. 200,000, you ate and you completed all? Nkulage yali afunye 5 And I n'abeera nga showed kati you someone who got 50,000, you got wa in mitwalo something. 5 kubanga 50,000 yalowooza ku kyenkya. because you thought of tomorrow. Enkya n'abeera bw'ati. How shall I survive tomorrow? Gwendi naye n'amuyisaawo ntya. How shall I go through tomorrow? Waliwo essaawa ey'okumbuuza olw'enkya. There is a time to ask me to Buli tomorrow. ky'ofuna, Everything you get, buli ky'oli, everything you are, Katonda yeetaaga oyiiya. God wants you to think more. Mu maka wo bw'oli At that time you are, bakulese mu bufumbo. they have left you in that marriage. Naye bw'oba tolina magezi But if you lack wisdom, ogenda kudiba, you will stay there. ogenda kugalirwa ebweru. You will stay out. Kigambeko muno Say, tell your neighbor, nti bw'oba tolina magezi, if you lack wisdom, kubanga amagezi ge gakuwa okuyiiya, because wisdom gives you omwami greatness. yakuleeta ng'akwagala, A husband who loved you agenda kugamba gundi fuluma. will tell you, I don't Kubanga buli deserve it. kyaleeta gw'olya Because buli. anything comes, you waste, you disorganize. Waliwo ebiwuka bye boogerako ebiri obuli. There are some insects that consume it. Bimira bumizi. They just swallow everything. Ekiwuka ekyo akitegedde kigambe mulirwanaawo. If you have understood that insects, tell your neighbor. Nti kyo kiri kisokomera busokomezi. It just consume everything that comes along. Mugambe gundi gwe. Tell your neighbor, Goba omwoyo gw'ekiwuka ekyo. trust that spirit of insect, of Buli wasting, ekiri mu maaso go distracting everything osobola from you. okukiriisaamu. You cannot play everything for Weetaaga you. amagezi But you need wisdom egakusobozesa okuyiiya. that can make you to become creative. Olujja lw'olina mu maaso go, That compound you have before you, Katonda alukuteekeddewo osobole God okuyiiya. has left it for you to become Olaba creative. abantu bayiiya n'emikwano gyabwe You see n'abako people kyabwe create and get friends kubanga alina amagezi. because he has wisdom. Bameka nga waliwo eyali How akuyiiyizaako. many people were being created from? Gundi yandiyiyiza. That man taught for me. Sigamba nga baakufeze. They did not maybe disguise, Naye n'okufeera baba but bakuyiyiza. they can do it as well. Mukama mulungi. Amen. Kati twetaaga amagezi. So we need wisdom. Oyinza okuba tonnaba kuba mutono. You might be not be small. Naye nga weetaaga. Nina obudde bwe nejjusa. There is a time I ever regret within me. Mukama mulungi yeebazibwe. Amen. Naliko awantu I was in a certain place nga waliwo yiika nnamba. where there was a 1 acre, Naye nga siyina kyenyiza but I gikolerawo. had nothing to do in that acre. Mala kuvaawo. After leaving that Kale place, singa nalimirawo so I kino. wish I did Nga this ndabye land. abalimira awatono. And yet I had seen small Bakoze portion kinene nnyo. of land that they had done a lot. Gamba nti ago magezi. And tell your neighbor, make Kati awo wooli wisdom where you are. weetaaga magezi. You require wisdom. Omudaala guyinza okuba nagwo gukuyita. That small thing you have, Naye ng'obuliddwa n'akigamba nti kanteeko omudaala wange. but you're afraid to put that Olina down. kw'olinda taata, You are waiting for the olina father. kw'olinda You mwami, are waiting for the husband to do olina something. kw'olinda. Every day you're Naye waiting ne for something. bakuwa ekyo, But little they olina give you, okufunako saving pot. you have to save something out of it. Waakiri weerumye, You can sometimes naye follow ng'olina yourself, ky'osevinga. but you're saving Naye something. ng'ekyo kiyitibwa magezi. That is wisdom. Kigambeko muno Tell your neighbor nti amagezi that wisdom, gategekera it plans enkomerero. for the destination. Amagezi The wisdom galeeta ekitaliiwo. brings what is not there. Amagezi The wisdom, gazimba eky'amaanyi. it builds greater Mukama things. mulungi yeebazibwe. Hallelujah. Olunyi lwe nabadde nga balwaddemu bwa Ssekabaka ekisooka essula ya kusatu. It's in First Kings chapter 3, 10 mpaka ku 12. verse 10, Olwa 12 lw'oba osoma. verse 12. Nsomerawo katono tulabe.
amwebaza kubanga akoze kirungi okusaba amagezi. He's appreciating you. Ovuddeko waggulu. If you come from far, gye tutatandikidde ono Solomoni yasaba amagezi. this someone asked God wisdom. Naye wano olinyewe. So God is saying, thank you for asking. Eriyo abantu abali mu bifo eggulo ku They lw'omuliro. are abusing you every day because of Entebe job. bakulangira gwe atalina magezi. They even tell you you have no wisdom. Entebe eggulo mu bufumbo. They abuse you in that marriage. Naye nga bakulangira butaba na magezi. But they're saying because I wish you ask of wisdom. Nga buli lwojja mu maaso ga Mukama. Because whenever they come into His Osaba presence, mmere ya leero. you say, Father, I need daily Osaba food. Mukama singa ompe Father, mmere. I wish you give me Nga food. naye ne bagikuwa ennyingi. Even if they give you Obulwa much, amagezi. because you lack